Shina abadde ayagala maama we. Kinkwasa ennaku nti agendedde ku myaka emito nnyo ennyo maama wasinga okubeera nga yeetaagira omwana avuddemu ate ekisinga okuluma nti first born kaana kabadde kalungi that is when yebifaananyi yabadde first born maama nga amulabyeko oyinza okwewuunya batya lwaki neewuunya tosobola kukkiriza nti yazaala Shina maama akyali muto nnyo naye bamama b'ennaku zino tebakula babeera batulinda so maama muto bange abadde akyali muto nga asuubira okubeera nga afuna ebirungi okuva mu muwala we mu mwana we tata gyali sijja kukiwaako ekyo information sikimanyiiko yes as in picture tera kulaba maama we maama ebbanga eriyise lyonna yes ate yabadde omwana omukulu ayinawo baganda babato yes Shina acontributinze kinene nnyo okulaba nti mami we azimba ennyumba giwalaze yes osobola okusanga omwana ku TikTok n'osanga omwana ku social media z'okwo ku socials nga yeefula okuba owakabi nga yeefula okuba nti buli kimu kwegamba ye yamala naye nga tasobola na kugulira maama we TV oba lugoye time wafiiridde I was like one of the people abasembayo okuba nga njogera naye nga tannafa yes nga tannafa Shina yampereza ayina video gye yakola ku Telegram nampereza nendaba nga kwegamba ayina kintu kya portray simanyi oba omwoyo gwali I don't know naye nga nemuwereza wow nangamba thank you papa naye tomanya because fe tuli bantu toli forwasi anti ogenda kulaba nti this and this okitegeera naye okusinziira ku kintu ekya happenings ne ku kintu kyendaba ku TikTok last video yasembye okukola there must be something which was not right yes bozo omwala abadde mu myaka ng'emeka okuba mu just ekifaananyi bwekuba mu ekifaananyi omwala abadde mu myaka nga 20 mu gumu awo nga 19 awo 20 mu gumu awo yali yasoma n'amalaho nze okusinziira ku education level ye sijja kuwa guarantee nti ngimanyi naye nga nkimanyi yasomako yes babadde balina okwangwa ne bagenda ne baziika because yabadde musiraamu okitegeera so nze we nagenze sijja kwogera nti olw'okuba embeera ye yatuusewo okufa kwe teyaleetedde okubeera ng'eno tebaliiyo nze natuuse eri nga bagenze okukola ki okuziika kyava wabadde ewaggale yes bino mbyogera mbikootinga okuva mu bantu ssaawa 5 ez'ekiro Shina yali ne maama we before nga tanneetuusaako bulabe ku makya kumuzuula yali ne maama we ssaawa 5 ez'ekiro yali tasula waka naye kwolwo yakomayo waka yajja n'alaba maama we n'amulabako yes mu ssaawa 5 ng'obudde butambudde ez'ekiro yali ne maama we enkeera ku makya we bazuulira nti omwana akoze atya afudde. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu, namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo embalabe oyina black spots oba binnamakula, kikuyambako ate okubanga okiralinga skin nebeeranga erabika bulungi nnyo, tekyeruusa wabula kikuleka ku nomo skin yo. Gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 052468 0778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama, osobola okuyita ku namba y'essimu 07751508
11. Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeerawo June 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuyise ba social workers, ga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Zerujja mulungi atulaba okwetola ensi yonna. Tuli ne muganda wange Tamino munnamawulire okuva ku KBS TV. Tugenda kubanga tubanyonnyola oba nga tubatemeratemeramukko ku nsonga ey'omwana omuwala eyafudde Shina. Amannya ge ogambye amala bamuyitaani? Basha Williams ga TikTok. Then waliwo erinnya eddala linawulidde Master of Tears. Yes, Master of Tears. Gamu kumanya agatambula ku mutimbagana awo. Okay. Yes, omwalo oyo manyi bangi buli omu yeebuuza yafudde atya, kiki ekitatambudde bulungi, family ye eri kuki. So manyi oli in position okubanga otuyisa mu mbeera eyo. Okusookera asooka ombuulize ku bannayuganda abatulaba tusumulule emboozi. Alright, abannayuganda batulaba ansanyuse nnyo okubeera nga ndi ku Capital Music. Neyanziza nnyo okubanga nkyazizaako muganda wange. Mwebale kuba wane namanya bampita Douglas aka MC Tamino ndi musajja munnamawulire. Okay. Yes. Kale tutandikire ku mwana omuwala ono. Okay. Master of Tears ogambye ddala yani? Basha Williams. Naye eryali alyemanyi nze bamuyita Shina. Eryala lye ezaale. Yes, bamuyita Shina. Yes. Okay. Lyembadde nze mmanyi. Yes. Wogamba nti lyembadde mmanyi kitegeeza omuwala ono omumanyi. Yes. Eryaddala. Yes. So omumanyi kyenkana ki? Shina, for the first time okumulaba, she was still at school anga asoma. Naye ye muntu gobadde omitinga ng'akolaga nti ye ebirooto bye byakubeera wakabi. Abadagala basta. Yes, byakubeera star. It's unfortunately that mukama mututte nga naatera okubeera nga asala akagundi kalayini akaguwako nga akasala okubanga afuuka wakabi naye nga yes naye nga badde kiprovince though omanyi ebintu binene ebyokubeera nga omanyikwa nnyo olina okugattako n'ekigambo then n'ogattako ne political obitegeera ebyo ebintu ebyo okubeera nga naye nga badde alina following. She has been a good nga atula mu nnyimba z'abayimbi. Okay. Yes. So basically ku TikTok kiki abadde asinga okutegeera?
Basically, she's one of the abantu bembadde manyi nti bali creative nnyo wotunulira content gwabadde nga gyakola because mu Uganda ntubadde tulina omuntu akola content gwabadde akola Basha Williams wotunulira engeri gyabadde exposingamu the way music gwalonda okubeera nga akola challenges olabira ddala nti abadde alina ekifaananyi kya portrayinga nga n'omwana omuto oba n'omuntu omukulu ng'asobola okubeera nga anyumirwa ebintu byabadde nga gyakola abadde representinga omuntu ali mu depression because wotunulira music gwabadde nga agira akola challenge ng'akaaba amaziga byabadde asinga okukola ebyo kaba maziga kwega buno bu video bwe nabyeko obutonotono si nsobi yabadde content kubeera omuntu ali depressed okay so wetutunuulira byabadde akola nga content then wetutunulira obulamu bwo obwaddala obadde olina kyobumanyiiko in line ne bino byabadde akola elito abadde depressed ensonga eyo ey'okubeera depressed sijja kugamba nti abadde depressed oba tabadde because time wafiiridde I was like one of the people abasembayo kuba nga ajogera naye nga tannafa yes nga tannafa Shina yampereza alina video gye yakola ku Telegram nampereza nendaba nga kwegamba alina kintu kya portray simanyi oba omwoyo gwali I don't know naye nga nemuwereza wow nangamba thank you papa nengamba this is nice work keep up nangamba Telegram yes ku Telegram nangamba okay, thank you for encouragement okusinzira ku kintu ekyo kye nalaba yakola ki ne waka gwabadde nga afulumya I think there has been something which is not right there kusinzira ku kyendaba video ezimu ze yasembayo okukola gye walabako waliwo ekitali kituufu yes nalaba nga waliwo ekitali kituufu naye tomanya because fe tuli bantu toli fowasiya nti ogenda kulaba nti this and this okitegeera naye okusinziira ku kintu ekya happenings ne ku kintu kyendaba ku TikTok last video gye yasembyeyo okukola there must be something which was not right yes so video eyo yasembayo ng'akoze eki eri abo abatagirabako video eyo osobola okubanga kyemanyi jagibaterayo alujja kuba kweri ku TikTok yali alaga nti ali mu nnaku okitegeera ey'amaanyi yes ennaku ey'amaanyi era nga content we waabadde naye obuzibu bujja buliwe buti omanyi ensi eno nzibu nnyo lujja ate nga tetujja kunenya bantu because wotunulira content eno omwana gwabadde akola tosobola ku differentiatinga whether she has been mu depression oba abadde mu ssanyu newe yandibadde nga ali ku kitanda nga ali ku chupa oba mu biki ebyo walowooza nti akola content yes nalowooza nti akola content okitegeera so it's unfortunately nga tuvudde ku side ya TikTok ne video ezasembyeyo katutunulire omuwala goyise Shina kitegeeza woba omanya amanya g'amazaale then ne ku side endala olina gy'omumanyidde side endala wa gy'omumanyidde Shina ekisinga okunkwasa nze ennaku ye muwala gwe mbadde mmanyi nti when it comes to makeup ye muwala abadde ali legit ng'amukola bulungi yes namutwalako nakolako naye nga muwa gigs ezagundi ez'okuba nga akola ku bayimbi yes ku video shoots naye nga she's too good nti ali flexible watandika okuvikiseninga mu video akisobolera ddala 100%. Aina videos ya featuring. Yes, of course. Yes, of course. Bamita waliwo guy bamita Victor Avast, waliwo Dr. Chagam, wanotavaawo okitegeera. So video nyingi nezakozeko makeup ez'abayimbi abakabi okitegeera. Yes. So never Vixen other sola. Yes. Atenga muzanyi wa bina Uganda. I remember one of the films zebazanya. Go TV yajigula. I think Ben ajja kubanga atubuliramo about it naye nga filimu eyo bajigula abadde muzanyi mulungi. Yes, abadde muzanyi mulungi. Power Magic zegula. Yes, abadde ina ja feature yam. Okay. Enfai wagitegeddeko. Okusinzira nti file eno ekyali tebana fulumya file eri confirmed but ngenda kukola but kineno this is allegation kiteberezebwa n'okusinzira ku bifaananyi photographic interpretation eriwo right now nti wotunulira Ashina balazo mbiri gwe nga guli mu something like a salon nalibenga salon oba nga boutique nga bagubise black olugoye lwa black kiba kitegeeza nti ki
ekyo kitegeeza ki kitegeeza nti gundi action yonna ya happening down kisoboka okuba that is nga twogeza ebifaananyi yes nga twogeza ebifaananyi kisoboka okuba nga action ya happening down now another thing kino nkikotinga I'm quoting this from the first hand I got from one of his friends gwe bayita Ben yali abeera opposite mu bashina era taata wa Ben oyo ye chairman w'oku kyalo ekyo okitegeera Ben yagambye nti bakola postmortem bwe bakola postmortem ku mwana ono bamusanga ne waya mu bulago browse gundi za waya bruise za waya mu bulago ng'azimbye mu bulago ne bamusanga ne waya mu bulago okitegeera ne mubuuza nti what caused this okubeera nga bino mwebiri mu bulago naŋŋamba nti abasawo tebanatubulira kituufu oba waliwo ekikyamu nti oba yeegize yeeyimbye yeetuze mbadde sagala kyogera ekigambo ekyo kinene nnyo naye tugenderawo oba yeetuze oba baatuze muki mutuge so bino mbyogera mbikotinga from someone eyabyogedde okitegeera so other people baspeculating bagamba nti omwana abadde muki mu depression oba depression eyamusse ne bamuteekamu gundi waya simanyi yesebo of course wali abantu abatuuka ku kisenge ne yejja mu bulamu naye tetusaba buli omu atuukeko ekyo nina vidiyo gye nakulabyemu nga wabadde waka ewaka waawe ewaka woono omwana yafudde that is the home ewabazadde be oba ye wabadde asula njagala oterezeemu olujja ewa muzadde we ewa muzadde we okay anti munayize mbadde mbaze maama ne taata baba bazadde okusinziira nze kyemmanyi n'okusinziira kyengenda ogamba abatulaba ashina abadde ayagala maama we kinkwasa ennaku nti agendedde ku myaka emito nnyo ennyo maama wasinga okubeera nga yeetaagira omwana avuddemu ate ekisinga okuluma nti kali beautiful kaana kabadde kalungi that is bwentuno y'ebifaananyi yabadde first born maama nga amulabyeko oyinza okwewuunya batya lwaki neewuunya tosobola kukkiriza nti yazaala shina maama akyali mutonyi nnyo naye bamama b'ennaku zino tebakula babeera batulinda so maama muto bange abadde akyali muto nga asuubira okubeera nga afuna ebirungi okuva mu mwana we taata gyali sijja kukiwako ekyo information sikimanyiiko naye as in picture tera kulaba maama we maama ebbanga eriyise lyonna ate yabadde omwana omukulu ayinawo baganda babato ye mwana gwabadde ayinawo yekka omukulu ye first born we nga kibinnya ate ekyo ewaka oyo mwana aliwo omukulu yabadde omukulu naye abadde takyabeera waka abadde yavaawo era kino olujja ngenda kukikugamba ebiseera ebisinga obungi abantu balaama naye nga tetumanyi shina ssaawa 5 ez'ekiro bino mbyogera mbikootinga okuva mu bantu abaali ku ground ne beeni bye yaŋŋamba ssaawa 5 ez'ekiro shina yali ne maama we before nga tanneetuusaako bulabe ku makya kumuzuula yali ne maama we ssaawa 5 ez'ekiro yali tasula waka naye kwolwo yakomawe waka yajja n'alaba maama we n'amulabako mu ssaawa 5 ng'obudde butambudde ez'ekiro yali ne maama we enkeera ku makya we bazuulira nti omwana akoze atya afudde nze we bambikira saasooka kikkiriza because shina nali sisuubira kubanga akola ekintu ng'ekyo naye tebyali byangu amaye waliwo ebintu ebituuka ne bizibuwalira n'otunula ng'omwana akyadde wa maama we obudde butambudde nga teri amugoba asobola okusula otegeera kale naye sanga alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo n'agamba kanzireyo nsule gye nsula naye ate ne weesanga ku makyambu badde wano nenzijukirayo akantu waliwo omuyimbi omu simanyi oba nzikirizibwa for the respect of this channel simanyi oba nzikirizibwa omwogera gamba omuyimbi omu waliwo omuyimbi omu yakola ki
yagenze kugundiye ku handle ye ya TikTok n'akaaba obuziga ng'agamba kale ono omwana abadde ansindikiranga message mu inbox yange nti akola atya nga abuulira ku mbeera gy'ayitamu okitegera naye nga tamuwa budde ng'agamba naye nga simuwa budde nga mumanyi faani ate ng'akola challenges zo okitegera kakati natunudde ebintu ebyo neera ne still bakola oluyimba olwabadde akola challenge still n'omuyimbi era omulala gwe bakola ne challenge nayogera kyekimu kati nenseka ne ŋŋamba bano nja kubayita oba nkozesa lulimi ki saagala kuvuma saagala kuvuula but nja kubayita ba opportunist nti instead of going on your handles to talk that nonsense I think it would have been better you to yourself ne mugenda ne mulaba mama in person I think kyandibadde kikola sense because omwana abadde akolanga challenges nga tebamusasula naye nga wakawa watambula nazijjayo message nevaayo okitegeera nze ndaba okusinga okugenda okwogera taking advantage mu promoting oluyimba lwammwe nga mukozesa video z'omwana kyandibadde kikulu ne mugenda ne mukafatinga mami ne mufunyayo something yes kiba kikola kati ekyo kyogedde nga mutuuze yes nkyogedde mutuuze yes era nga yes bwe kiri wetutunulira ekifaananyi ewaka we nakulabye nga wabadde weerere wabadde wasirifu nnyo it was unfortunate nti nagenze natuuseewo ng'obudde bugenze nga bagenze okuziika waliwo omwana ku TikTok yaŋŋambye kisajja gwe singa twabadde awo wakoledde vidiyo ebyo n'olaga vidiyo twandikubye ne tukutta naye lwaki otuuka okwogera okuteekawo that message buzibu bwabadde ki olw'okubanga nagenze nenkola interview ewaka lwaki kifuuka ekizibu simanyi oba kozi babadde boogera ku nnyumba nti ennyumba tennaba kumalirizibwa kwegamba ekifaananyi mbu tebakyagadde bulungi bo baagala biri eri nti naggwadda naye njagala okubategeeza n'okubanyonyola ebiseera ebisinga obungi before you comment or before you talk about someone n'omuvuma n'omuabusinga nga wano ojja kulaba mu comment section I think it's better to first know the reason why omuntu oyo akoze ekintu ekyo alujja nze ensonga lwaki nagenze wa Shina ewa mama wa Shina okukavalinga eyo story nga njagala kuleetera abantu kumanya side endala ku Shina gyabadde temanyi because ebigambo ebimwogerwako si birungi kigambo kiri kinene nnyo ekyamuleetedde okufa ekyaleetedde omwana oyo okufa kyebagamba nti yakoze kyeba speculating nti yakoze nze nabadde njagala kuportrayinga good image olage gwe engeri gy'omanyika background kakatonotono ogenda olage ekifaananyi gyava nkotinga still Ben Shina acontributinze kinene nnyo okulaba nti mami we azimba ennyumba giwalaze yes osobola okusanga omwana ku TikTok n'osanga omwana ku social medias okwo ku socials nga yeefula okuba owakabi nga yeefula okuba nti buli kimu kwegamba ye yamala naye nga tasobola nakugulira mama we TV oba lugoye okitegeera yes naye omwana omulaba she contributed something towards ennyumba ya mama we okitegeera so mugenda ne mwogera ebigambo mukakanyo obusungu tumanya wawalese mama we kiki kwegamba obulamu mama we bwagenda oyitamu nti ye muntu abadde agamba mama we ayogera ne mama we ebintu ebiri developmental okitegeera babadde bagamba lwaki nebya bloga be Uganda lwaki ogenda gamba nti mama n'ogenda ku nnyumba n'otandika okunanaagirirawo n'oyogera n'olaga ennyumba ya mama wa Shina tewakomyawo n'ogenda n'emmanju era n'olaga ennyumba ya mama Shina bagamba ebyo tebikola at least wanituleetedde ekifaananyi ekirala okitegeera bla 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 omusiraamu bamuziikirawo okitegeera ate n'embeera eyatuuseewo embeera yabaddewo yonna enfaaye yabadde tesobozesa okitegeera kumulindisa olaba ne baneena abeegira nga si basiraamu naawe olaba embeera gye in fact emu ku information gye bampadde nti omuntu wabanga yafudde alina omugwa mu bulago mbu we bamujja ewali omugwa ne bamugjayo miggo
bamukuba emiggo ntegeddeko nti oyo aziikirwawo wekiba olina kyokimanyiko yes nakyo nkimanyiko bamukuba emiggo bamuziikirawo tebakola lumbe obulombolombo ngenda kwogera ku bulombolombo obumu olw'embeera situation bwe mmanyiko nze nga nze bwe nali mpuliddeko taziikibwa ku kijja aziikibwa wabbali ku lusalosalo bayita lusalosalo aziikibwa wabbali eri yes gye muba mukoma eri gye musalize yes n'emiggo gibeerako bagimukubira wano bwe bamusanze oba ne wali nga bamuteekayo sijja kulimba ekyo sikimanyi naye nga mpulira nti bamukuba emiggo jjajja Jjumba otero nyinyonnyola ensonga zino kuba jjajja Jjumba ebyo abimanyi abitegeera bulungi bawasenga kola na mamanyi ensonga ezo ez'obulombolombo so nja kumufuna ku nsonga efaanako bwetyo so mu bifaananyi bwe tuba nga tetwalabye erumbe waka kitegeeza binza oba byekuuseemu ku ebyo simanyi naye nze kyenyiza okutangaza mu lujja ku nsonga eyo because baziise luweero eno babadde balina okwangwa ne bagenda ne baziika because yabadde musiraamu okitegeera so nze we nagenze sijja kwogera nti olw'okuba embeera ye yatuusewo okufa kwe teyaleetedde okuba ng'eno tebaliyo nze natuuse eri nga bagenze okukola ki okuziika kyava wabadde ewaggale yes abantu bategeeze nti gwe eriyo ogimanyi n'omuwala gye yakulirwa nze ndi neighbor awo era bammanyi ku kyalo awo olwaleero kipya kikyowulidde ekiriwo leero ekipya ekiriwo nawulidde omanyi ebintu bino eno omanyi omuntu bw'afa ng'ate afudde mu nfa egenda okubeera nga eyingiramu bannamateeka ebiseera ebisinga obungi woba wa statement ogiwa nga oli so sensitive nnyo ku kyokola ki obeerako gaadi wokoma baako gaadi ogamba mbu oba kyempulidde ebibaddewaawo naawo speculations zitandise okuba nga zivaayo abamu bagamba mu nkotinge bulungi mbu relationship issues yabadde depressed nga beekyanga yeyakyawa mbu nga yeekyawa n'omuki n'omuvubuka mbu ekyo kyonna kiwulidde buwulizi nti yali mulaavu n'omuvubuka era ne ku TikTok omusolo ogenda ne mubiraba mbu yali mulaavu n'omuvubuka mbu ne bakyankalana yes mbu byebimu naye ekirala waliwo omu ku bantu abaclaiming okuba ba relatives be naye yavuddeyo n'agamba nti byemwogera si bituufu ebya boyfriend mbu wateeka okubaawo ensonga ki endala esobola okuleetera omuntu okwejja mu bulamu yes esobola okuleetera omuntu okwejja mu bulamu so bikyali awo naye nga bagamba era still nti omulenzi bamukutte ayinza okuba boyfriend yes mbu bamukutte nayo bigambibwa bye bikyali awo ebityo bozi omuwala abadde mu myaka ng'emeka wokuba mujasa ekifaananyi bwe nkubamu ekifaananyi omuwala abadde mu myaka nga 20 awo nga 19 awo yali yasoma n'amalako nze okusinziira ku education level ye sijja kuwa garanti nti ngimanyi naye nga nkimanyi yasomako yes embeera eno oyinza kujyogerako kigenerali nga tuvudde ku yafudde naye kati nga twogera eri bannaffe bangi abatulaba oyinza kukola otya mu kaseera ng'onyigiriziddwa nnyo ng'otuse mu situation oyinza okulowooza nti olina kwetta nga ogirabanga solution I think omanyi lujja okuva wenatandise okuteekayo posts ezo mu inbox yange nfunye messages nyingi ez'abantu bakadama abali mu depression naye nga byonna byekuusa ku relationship many messages even someone from South Sudan ankubidde olwaleero still it's the same love efuuse love okitegeera omanye ebiseera ebisinga lujja tuli bantu naye w'obeera ng'olina ekintu ekizikutoyeredde ku mutima ebiseera ebisinga kasita okikyalinngako n'omuntu gwe weesiga kikka okkakkana yogerako n'omulala gweyo guwesiga omubuli ekyoyitamu yes
because oyo gogamba oyo wabanga real ali real jolinga mukwano go obanga muntu wali tight nnyo joli agenda kola bino ebintu wammanga agenda ku making sure nti oli protective okufa ku bintu ebimu ebiyinza okuleetera obuzibu because omuntu wabeera mu depression okimanyi lujanti depression bulwadde waddala nze ninako mikwano gyange egimu abayimbi wano e Uganda nga yafuna depression yalwala depression nga bwe bulwadde obumuluma nga yeekyawa naye ng'ensonga ezimwekyaya nti yakuba hit n'ayitawo nga buli waagenda bamukubira engalo naye ng'essaawa zineeno ne waayita wali eri tewali amufaako talina luyimba nga ne bookings tewali so ekyo kye bayita depression ndowooza osobola kirungi omuntu olwala omusujja n'otalwala depression because depression ekuleetera ebintu bingi nnyo ekutuma okwetta esobola okutuma okwetta esobola okutuma okwewa obutwa esobola okutuma okukola ebintu ebiri hilarious bingi nnyo neweekyawa nodda ne kunjaga neweegoba ku mulimu examples ozimaabantu abayimbi abamu abatuuse ne ku extent kubeera nga bagenda mu gundi muki mu rehabilitations so kirungi nnyo noshalingako n'omuntu okubeera nga okkakkanya ekikuluma n'embeera so eyo message yo gwe gyolaba nti kyekiyinza okuba nga kiyambako n'okudda eri Mukama omusaba saba Katonda n'akusaasira n'akutaasa embeera so that is the side of depression then katutunulireko ku TikTok today wetutuusiza mu kunoonya content ono ng'atutuusiza wala kugambye omanye ennaku zino eno omulembe gukyuse nti 5 years back okimanyi nti lujja twali tutambulira ku slow pace when it comes to publicity nga byampola mpola then the more abantu gye batandise okwembracinga this new era of online internet ereese ebintu bye bayita ebizibu bingi ate ereese n'ebirungi bingi abagikozesezza obulungi balanze business ne bafuna nti lujja omwana asobola okutuula wano eno n'agamba nti waliwo omuntu omuwala omu najja n'agamba nti nze bangula miliyoni bwe ziti okukola kino na kino eno bwe kiti okitegeera ayina abazadde bamulaba ayina omwana omukulu amulaba ayina n'emikwano egimulaba so kitutuusiza okubeera nga twagala following okufuuka Elias najja neyeyambulira mu kamera n'agamba obutambi bwe still n'akomawo mu kamera neyewaana kati n'ogamba bannange wetunabeera n'amagege ngaago wetunabeera n'amagege ngaago mu industry eno I mean mu nsi eno tugenda wa ovuddeyo weeyambudde so ekintu kye bayita TikTok kireetedde abantu bangi okukola ebintu ebidepressinga abalala omwana asobola okuvuma lujja olinga kino webaka no bla 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 nekikuleetera okugoyinga depression lujja oyina family lujja oyina abakulyako oyina abantu abadde bakuwagira ku bino byokola ebyamaanyi n'otuuka ekiseera abantu ne bakugjamu obwesigwe bakugyeko basse brand yo gwe ng'omuntu okitegeera basse businesses zo kwegamba oli akola ekintu okunoonya following okitegeera okumanyika in fact abasinga obungi abakola ebintu abali hilarious bagala nnyo okumanyika n'okufuna following abakola ebintu ebitakwatagana so TikTok it is very active nagambye nti internet esobola okutta omuntu n'akiwakana nagambye omuntu awo internet esobola okutta omuntu internet can kill someone let me give you example internet eno naddala TikTok ereetedde okubeera nga abantu bali mu false pretense berimba okwerimba kuli ku TikTok kati nze kankubule lujja olaba abawala abo bonna wala ku TikTok 90% abawala abo abeefula abalungi abo abajjayo lingiraiti abo makeup kiriya iPhone waagwa nayaka bakutwaleko ye basula
bya kamera wano nakumuwa kafolo naye gyasula bakutwaleko gyasula awo ojja kakasa sigambye nti bonna waliwo abamu abali nga bayimiridde yes naye andi waliwo n'okuba nga oli ayimiridde nga naye era wasula woogamba mbu ayimiridde ngera wootresinga ewatuufu gy'alina osula nga yeeri yes nakyo kituufu ekyo by the way abawala ku tiktok sijja kwogera n'abawala bokka n'abalenzi batuuse ku extent okubeera nga okufuna iphone amala kwebaka na musajja oba na mukazi sugar mami okufuna kyayagala bwavu bungi nakyo kiba kikuse because ogenda kufuna obulwadde otandika eddagala waliwo omuvubuka ali ku tiktok okwo nsaba alokoke kati wenjogera okulokoka nyinza okuba simininga na bulokole buno nti genda okole woti ne woti but okulokoka mu mutima kuva ku kyokola kyolabanga ekituufu odde mu mazima g'obulamu muvubuka ki oyo waali awo ku tiktok agamba malaya nsajja yeeranganga malaya nsajja alokoke ate oyo embeera gyalimu mbi nnyo alokoke oyo nga natandise kukuwa info kubanga ebyaddala omuvubuka w'omusanga ayogera nti malaya nsajja ate bw'omusanze mu kkubo oba lw'omusanze ng'ayambadde bulungi olabira ddala future husband awedde emirimu omuvubuka ow'obuvunaanyizibwa eyazaalibwa maama ne taata nga beeronze bulungi ne bazaala omuvubuka omulungi okitegeera ebyo those are the hazards of tiktok so bannaffe abaagala okuyingirira tiktok ng'oli yafunye faani ku tiktok faani eno yalikomyewa sikutegedde bulungi oli ng'ali awo yeegombye tiktok abamu bagigenzeeko omulundi ogusooka excitement y'amaanyi nnyo yafunye app eriko alina basanzeeko n'akasimu akapya boyfriend oba girlfriend alina basanzeeko naye kati alaba ye yatusookako kati tuyinza mugamba ki I think alina okubeera conservative nnyo mu bintu byaba akola ku tiktok because tiktok eno esobola okukuwa okitegeera alina okubeera protective nnyo okubeera nga akola ekintu kyagenda okuba nga benefitinga ekintu ekigenda okukeepinga ono nga kimuwa nga ekimuwesa ekitiibwa mu bantu because lujja nze nkakuwulira kineeno ku tiktok okwo kuliko omuvubuka musiraamu yali mulungi nnyo ng'akola ebintu ebirungi naye kasita yayingiramu iwagwan ne batandika okukola ki iwagwan yeriwo eyo oyagala buzaabuza abantu bange kasita yatandika okulaga kukumba biki ebyo abantu ne bamugyamu amanyi because lujja sigenda kwesigisa kampani yange ng'ogenda ogirange okitegeera sijja kufuna bantu okitegeera sijja kufuna bantu so I think beetaaga okubeera nga bali conservative nnyo ku content gwe bakola ng'otuuse ku tiktok si kubeera nga ng'ovuma sima biki okufuna excitement kola ekintu ekigenda okumakinga sure nti okibenefitingamu yes kubanga essimu ze mulina za bbeeyi that is capital then data goteekamu entakira muvali winge ate nga abantu kyebatamanyi by the rujja olaba essimu eno it's a business kuba ndabyo ogikwatisa interviews zo okitegeera ate era ne uploadinga ku internet ku YouTube yo byonna gy'okozesa eno essimu it's a business just olina kuyiga ngeri yagikozesaamu ate n'essimu it's a bad hazard ng'oggyeko kuba nti business essimu ekutta saidi endala eyinza okukoononera obulamu eyinza okukoononera obulamu n'ofa nalabako abazadde nga bawa abaana abato essimu ng'eno I understand mulembe abamu bakozeemu ssente zaabwe mwana wange wa P2 P3 n'omuyiwa mu smartphone atambule n'omulembe nayinza munnaye ndifala ndowooza lujja kisoboka ekyo nze sikigaana nkiwagira omwana omuto okumuwa smartphone kasita oba nga otaddemu parental guidance ku ssimu eyo abantu abasinga omugi batamanyi there is what we call parental guidance osobola ogiteeka mu ssimu yo nga omwana kiba kitya kuba waliwo kati abazadde abaazibawa kiba kitya kikola kitya omwana wobanga oguze essimu omakinga sure nti ofuna any app
oba ogendewo omuntu yenna ina amanyi software oba omuntu yenna ali sensitive with amanyi ebintu by'essimu n'oteekamu parental guidance nti wagenda ku sites embi because zimonitoringa age zi restricting age. In fact it's like nga wonalaba ku gundi ku YouTube ti ku YouTube woteekayo content nga ali restricted ku bantu abali under 18 years akola atya abeera bamujjayo okitegeera so kyekino kibeera ku masimu gano nti omwana asobola okubeerako na accessing internet nga asoma tutorials zibeerayo ku YouTube then asobola okubeera nga akola atya agenda n'azanya games okitegeera n'akolerako research but wabanga agenze ku sites ezimu eziblockinga okitegeera because sijja kulimba lujja newe tunakola tutya gwe mulembe omulembe gwakyuka lujja nze nina muto wange wabanga adda ku ssomero ayagala nansabe ayagala okubanga atwala essimu ku ssomero agenda n'essimu ye agenda n'essimu ku ssomero atuuka wali asabe permission bagimuweemu then bagitereke nga wagikozesa naye ate ekyo kibi essaawa zino naye mu maaso kigenda kusoboka omanyi lwaki lujja nti nno kati ate ensi edduse nnyo nti tuli ku speed whereby omwana agenda kubeera ng'akola research nga teyeetaga kubeera nnyo mu kitabo ng'asoma ng'agenda kubeera ng'akola research wano agenda just ku gundi ku Google Chrome na nagira n'awandiika wasi n'akola summary then n'agenda n'akola ekirala okitegeera so eyo tujja kutuukayo but parental guidance yetaagisa togula buguzi tomuwa buwi then waliwo difference I think waliwo bitabu byempulira eby'abaana then ne wabeerawo ne smartphone which is better lujja tabu z'abaana naye tukirize tugaane omulembe gukyuse nti omwana okumuwa tabu ennene ngaki abeere ng'atambula nayo tekijja kusoboka okitegeera yensonga lwaki lujja twava ku cassettes essaawa zino omanyi kyetukozesa tuli ku internet era kuba ne flash nazo sijjaga omanyi kyetukozesa lujja twali ku cassette eri tuli ku airdrop katateze ni mulembe mukadde okiteredde ekyo kati bagamba ku mulembe ngeje gutezeemu nze ate mwandeka dda na ku flash kakati ate flash tekyalina mulamwa drop nagitegeera nti anza alina Android okitegeera kati ekyo kyenkutegeeza nti abantu baavaayo ateeyo dda nti tebakyalina kwetagisa kusendinga kintu nga bakozesa nga kiri tangible mbu okwata ekintu ekiri tangible then okiteeke mu kintu ekirala ekiri tangible then no tetukyalina obudde ebintu nga bikyuse so just parental guidance erina okwambuka nalabye omwana nina omwana wa sister wange muto I think ali 12 naye sebo akubira essimu nakubuuzaako olaba omuzibe nomubuuza airtime omugiba ate nekisinga okwewunyisa kyekino abantu abasinga nze wembeera ku MTN yange aba Airtel tebankubira oluusi akunoonyeza ku WhatsApp wakubira gamba sina airtime because lines tezimatchinga nawe tunulira omwana ono w'emyaka 12 ankubira ng'akubisa Airtel nga ndi ku MTN ne mubuza airtime omujjawa nga teva nako tekotukako anti lujja babigonza omanyi lwaki babigonza nti wembeera ne line ya MTN seetaga kufuna airtime ate wa Airtel nti ngenda nengula bundles za nusu 5 kuki ku MTN nonkubira ku Airtel kisoboka tone abakaba airtime bali ku eddakiika ze2,000 I mean eddakiika ze2,000 ziri 7 nga nkubira ku MTN ku Airtel nga nkubira ku Airtel nga nemezaako kati omuntu agoyingewa wanga fawamu ekyatulemesa ku line ezo twagala kusala kigambo wati otegeera ate kati ne WhatsApp erikiriya nnyo omwana akubira essimu ku WhatsApp n'akufiirako n'ogamba yanvaako ddi antaddi olaba kwegamba mwana era ensi eno ekyuse nti edda okufuna video call ng'omuntu toli naye video call nga kiralamu naye kati it's a usual thing buli kimu kiri kikyuseemu bikyuse TikTok ine ekipya kyenjagalako
interests z'omuntu wozitadde byesinga okuwa yes era gwe buli wotuuka ku simu y'omuntu n'ogenda mu TikTok ye ebisinga okujja manya interest ye tosanga abawemula n'olowooza nti it is by default okitegeera byebyo byayagala obanga oli muntu wa mmere era bajja kuleetera bantu bachefu abafumba emmere different recipes bintu ebityo so oyinza okubeerawo ng'osakinga ku mayumba engeri gye bagasiiga langi ogenda okulaba nga mayumba gokka gegajja gokka okitegeera so I think kyekimu ku birungi byendabye ku TikTok personally sisobola kunoonya kyenjagala ne kibula kitegeeza ki nti wemma nga asolokera ku makya nenoonya engeri gye basiiga ennyumba ez'omulembe eziriko furniture engeri gye bamuteekamu okitegeera kitegeeza twetagayo abantu ab'enjawulo okutuwa content afaanako waatyo yes ate nga batono wano e Uganda it's limited ogenda babubira ba Kenya bakuleetera content bwansi ndala naye nga wano waffe tubadde limited olaba accounts 2-3 zezikuwa ekintu ekyo waliwo omuvubuka lwakuba sijja kumuwa kalango waneeno ali eyo saidi ze Zambia byakola birungi bibi byakola birungi oyo muwa kalango nerinnya kyeka ndyerabiddemu ali awo gayi mulungi nnyo yagenda mu site yaabwe baziyita batya zino ogundi mwe balambula ewabeera historical stuff museum n'alaga what happened ebintu bingi nnyo then ministry of tourism ANC nemugamba nti you know what ebintu ebyo byewataddeyo I think it's better obijjeyo we've given you one week okubanga obijjeyo oba si kyekyo tugenda kukola ki tugenda kusiba for 2 years okitegeera so ekintu kyava ku gundi kubeera nti kiri nnomo nekifuuka national what issue to the extent nti president yakiyingiramu n'agamba nti there is nothing he has done ndaba buli kimu kirungi because akoze ekintu ate mmwe kyemulina okukola ekyabalema nti akoze advertise mu nsi yonna because a video ya going too viral and of course abantu bangi bagyogerako yes kubanga kati olwaleero wane mu Uganda okyasobola okukozesa TikTok n'okwata ku luguudo luno olupya lwebatadde ku Clock Tower erukwati ofune traffic wo but mu bulungi nga tusobola ffenna osigala nga tukuwa fole eyo okitegeera I think kisoboka bw'oba olowoozezza ekituufu you can get good content naye kinkwasa ennaku Basha Williams afudde ate nafuna amaanyi ng'abadde talina personally mbadde simulabangako ye ate afunye maanyi ku internet naye ate bwe nalabye bajowilanda nendaba posti ze mumukozeeko nenzeyo neŋŋamba bannange noono abaddewo ekyo kitegeeza kirujja omuntu omanyi eno ensi buli munaku wabeerayo abafa lujja kituufu naye who matters most okitegeera waliwo eyakakutukwisa awa zero naye tetumuliko because okitegeera ayinza okuba takoze kiba kitegeeza nti abadde with stature okitegeera kyakoze kyeyogeredde because omuntu tasobola kukubira nduulu nga tolina kyokoze ki kyobadde okola yes omanyi eno gye tusembedde tugezaako okwogera ebitono by'osobola okukozesa TikTok oba internet otwalize wamu okulaba ng'okyusa obulamu twogere ku bannaffe bba abafiiringa like nti okuwemula ye content you know one kantandike nammwe ababiraba lwaki abantu abalabikanga abawemula omanyi lwaki ngamba abalabikanga ffe tuyinza ogamba abawemula naye ng'ate audience yaabwe yegamba kyekyo mwana waffe lwaki bafuna bakapcharinga audience neneko dhani ate abajja nga bali serious nekisookera ddala mu byonna alujja wano mu Uganda nkiddamu wano mu Uganda it's a clear manifestation that content omubi atunda ebirungi tebitunda kati gwe lujja kola ekibi kale lujja gwe kola ekirungi oyambale suuti onyumenze ngende neyambule olaba ni gwe banaawudde tulabe okitegeera
attention egenda nnyo waneene wali ebyonoonese okitegeera naye nga siwe kyandikoze ki siwe kyandibadde naye lwaki tutuusaawo kuba kati olaba olujja omwana asobola okukwemula mu dakiika aga ng'alina following ne following gy'otamanyi okitegeera naye jangu ng'onyumya ebitakukwatako bw'oyagala abantu bakole bizinesi bagaggawa anti bakuvuma gwe ngaani otugambanga okitegeera ekintu ng'ekyo ng'olina ssente mmeka ayogera kwegamba si byangu naye abavuma abakola ebintu bingi nnyo muleetedde abantu abangi okwetta muleetedde abantu abangi ocommittinga suicide because omuntu omwogerako n'atuuka ekisa waliwo gayi yavuma mu kuziika omukyalo ono omuyimbi mwerabidde erinnya Evelyn Lagu yayogera ebigambo ebikankana talina evidence talina evidence wadde muleke tetusaana kumumalira tetumuwona budde okitegeera njagala okwadvisinga abantu mwenda naddala abawala ebiseera ebisinga obungi oba ng'ogwa mu love kino nkyogera just nti woba ogwa mu love making sure nti mu love obeeramu n'amagezi beera n'amagezi mu love because ebiseera ebisinga obungi wotateeka amagezi mu love ekusuula eddalo ekulidde ekututte waliwo nakola literature in English ku senior 6 waliwo kye bagamba nti sometime love is unrequited is what sometime love is unrequited yes oba otegeeza ki anti oyinza okuba nga gweyagala takwagala nga gwomanyi naye nga just ayina kyayagala kufunako ya bwake wakitegeera alwa wogwa mu mbi ez'obwerere zotamanyiko mayitire waliwo naye baaba omaawo olinayo akatale keka mbaagala nnyo nze mbasiibudde obasiibuliddeawo kale nze lujja mikwano gyange mwenna abadde batugoberera olwaliro tutambudde ne tamino okuva ku KBS TV ate era n'okuva ku kyalo eyo TV yange njagala nnyo because big up on yourself Mr. Solomon n'abantu bonna mwana muli bakabi man era nga ku ground ne promotion yazikola eza music nino omuyimbi gwe managing bamuyita Beniz ali America inolimba ne Kofi Olamide olupya sebo simu siri wa muzayo hizo koza tidi wa muzayo huyo Beniz atera inze booking manager wa comedy mu Nigeria wali mu Uganda tamino olukobo ojja lusika lukutuke bwegamba ekintu alire tubalidde ate oli mu kinaanuula nnyo yenze booking manager wa comedy mu Nigeria wano mu Uganda bwekyo bwetambuze bwotyo oyimiridde kale katwogere ku by'abayimbi be off camera tulaba ate wetugenda okuba nga tuyimirira mu programu zaffe eziddako era olusekere luddako kati tulabe bagenda yamba batya shows zaffe ate lwaki nga tulina promoter waabwe nze lujja kumata kumira mpeera tone tubadde naye wano okulaba nti ensonga zonna zibatuukako nga beziri bye tubawaddeko baganda baffe ebisinga ku ebyo tulinde gye binaayita amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp